My baby mama, you're the angel of my life. Pretty sexy mama, internationally, baby, straight to Ghana. From straight to Ghana. Chitia kirimu nze omanyi Allah inentegeera gye mutegeeramu era entegeera yange sofa mu layini yange ekisibo kitambula bulungi alhamdulillah. Oyogedde ku stage that this is your first time okuba nti nno osiibye kino kitegeeza ki gy'oli anti kiki ekibadde kikulemesa maybe biri ebibadde biyitawo well tukimanyi oddiza okusiiba n'oba tosiibye naye ng'okola ebyo ebisaanidde ebyabasiibo Allah akikugerera but kiki ekibadde kikulemesa first buli we nagezangako okusiiba bwe ntuukira mu ssaawa 8 nga nfuna omusujja gw'amaanyi so mba sobola proceedinga for the next 2 hours so nga kunze bulwadde era nga balagira bw'obanga olwala mu kisiibo soba tusa kusiiba so naye as you grow ndowooza you outgrow things kubanga nagezezaako for the first time on Sunday and it went very well ne Monday besides the fact mbadde n'emirimu n'ebiki era kyatambudde bulungi so I'm happy era nenkyansuubira nti kyenatambula bulungi n'oluddako inshallah. Mu kisibo mwe mwabadde birthday ya Mamizu gwe wadefininze nga yo light in darkness. Happy belated birthday to her, and what's your message to her publicly? Well, as in my message to my wife is to stay constant, be who she is, just like she has been always, because she's the reason why this family is together. Women are usually a major contributor to the success of men. So she has really 70% contributed to my success. Because when a man has peace, or when a man is peaceful, a man makes money. But if a man has no peace, even if they have money, they lose it. Because they don't care. So my wife has given me peace, which I really appreciate, and I want her to continue that way. In that way, my family or our family will be the sky. The sky will be the limit. And she has brought up the kids very well. They are holy. Even this try for me to fight to fast this Ramadan is because in the house I would be the only one, maybe with Iman and Din, who are not fasting. But they are even more active with the religion than I have been. So she has pushed me really much well into the religion. She has put us together as family. So as in, I just pray that she continues that way. Yes, fenna tukimanyi ekisiibo kuba kwetonda eri omutonzi n'okumusaba ebyo by'oyagala akutuuseeko. Gwe emyaka gino gyonna biki by'okusaba Mukama Katonda we wasobya akusonyiwe nga tetunda kugenda ku by'oyagala? Kubanga sobola kubeera judge wa bikolwa byange. So bwe mba n'ebikyamu, of course musaba Allah ansasire era abinsonyiwe kuba yamanyi ebikyamu bye nninawo era byombi musaba kuba manyi bwebiri era mbimusaba akoleki abinsonyiwe kuba yekka asobola okumanya nti bwe wayise muli nekkubo wasobeza bwe wayise wano watuukiriza so si bantu so sinze. Ekisiibo omusaba biki bikyabakugonnomulako nga gwe Moses Sali before Bebe Cool? Obulamu n'amagezi. Obulamu n'amagezi kubanga bw'ogatta ebyo bibiri okola nnyo oba obimanyi nti obirina just ekiba kibulako okukola nnyo bw'otuuka kulengedde. Wagenze ku social media platforms zo n'ogamba the lion is about to roar, but oba abawagizi obagamba
empologoma eruddewo ne leero oyogedde wano ku show gy'okubye anogamba ogenda ta album number. Why are you taking this long? Ate baatuta. Lwansonga nti plan zonna nga bwe zitambula kati abayimbi nganze ku level yaffe tetukyapanikinga because we are already there. Wotunulira event ya leero we tubadde ku stress clinic. People are enjoying even my old music than the new. Yeah, sure. So wherever I go, they even ask me to sing the older music than the new. So sirina nnyo rush, sibadde nnyo na rush kuleeta mpya. Of course agenda kuja, because you know this is a new market and we have to continue. My work is to sing. So bafani wali twali twabamanyiza ntuta papa. But now omuntu nganze maze okutapapa kati nina okuleeta album. But again, enokubeera nzijuvu. Eri worth the time. Yes. And secondly, there is no pressure at all. I mean, I'm still leading musically. If you wake up in the morning and talk about leading, please consider the time. And also when we step on stage. Leading at any Bebe Cool list tewalabikako. Leading. You see, that's not leading. Winning an award is not leading. No. That's why you find them after getting the awards, they disappear. Yeah, sure. And then you find those who don't get awards still on top, consistent. So the lead has to take a lot of things. Consistency, performances, price tag, evolution. Bintu bingi nnyo by'otunuulira n'ogaana for sure this is a leader. So for me, I wish and I pray the young ones learn what we call leading. But it's good for us to also appreciate them and say, okay, you guys are on the list. You've done well. Yes, they've done good. Wali Ekawempe no mentioning until you, Bobby Wine, Bebe Chameleon, tebayina chebababanja for the music industry. Specifically, wali ogamba music or contribution yamwe towards music? Contribution towards the music industry. Because today, for sure now, the young people enjoy this because we really fought smart. We are not the only ones. I would say Afrigo is also part of them. But for me, I was speaking in the circles of the likes of us. Yeah. These guys who, these troublesome, singers. Our contribution dala Uganda tetubanja fetu jibanja. You see, ebigambo bino byenjogera sometime mu maaso eyo muli bijjukira. Kubanga botunulira ensi endala zo zimakinga sure nti ba hardcore baabwe ba legendaries baba shaping up permanent lives. But ekibaddeko emabegaawo babaddewo nnyo okwagala okudestroying ate ba legendaries. Era sometimes I take time nengenda nendaba Afrigo, Juzi nalaba Madoxi. I really want Ugandans to learn how to love their own. Yes. They must remember nti wine ya oma akuze. Okay? Usawa zino teri mwana mtone bwabera ne hit atano gontera ku stage nayimba nenyimba nansobola. It is impossible. It depends on my mood over nenda bomuntu nenga kati ono kangende just mulage content experience. Is the best teacher. This teacher yaliko. So okutuvaluinga chikulu. Okuvaluinga our input in the industry chikulu. The input that we had put in the industry has brought about jobs. It has created jobs in the country. Kati emisole ensi yafegenda kufuna mingi. Today we redirect a lot of artists. We redirect government to invest walava wetwali egulu. So that kind of work sirowooza nti tuba tukyabanjibwa kati ffe tubabanja. But industry mba temulina kyemugibanja at a time where leadership is questioned and allegations ziriwo nti no gwe omu kwabo abaagala okwesimbawo for woman presidents. I don't know how true that is. If you don't mind your solo chin nakyo kyalightingako, but leadership erabise nti no mu bayimbi mu art eganye. What's your take upon that nga gwe Bebe Cool? Well, first and foremost, let me clear the air. I'm not interested in being sigenda kwesimbawo. I have bigger fish to fry than a smaller one. But I will guide. Ngera bwe nabagamba will always guide. Twatula eggulu ne tusaba government etuteeke ku board of trustees. Because ku board kwe kuyita engeri gye batambuzaamu
arts industry. So nze ne Jose, I think the best position je sokubeeramu contributing bulungi ku industry yaffe tulina kuba ku board. Advisors and something like that. Board tekoma ku advising. Board esalawo ebintu nga bibina okutambula oba nebeera nga protecting policies, protecting arts. Okitegeera? Yes. Kati ffe wetuli tulina ku guidinga president gwe banaabalonze. Yes. Nenga tutuula nabo ku board ate ne tubagana nedda temujja kukola bwe muti okuyitawo mukole bwe muti. Ensi zino zikola bwe ziti. Eyaffe setting yeno tuyite wano. Government jangu kola bwoti. Kwegamba in that way it's better. Ate president abomu naye wali ku board muba banji. Amamesa amangi tegasima unyane bagamba wano agali awamu ge galume nyama katukozesa olwo. But muba president banji bakimyeye empapula but Cindy akomyewo King Saha naye ali ku list. Are they the right people kubanga bajja this time King Saha? You know, nze kunze nja kubulira amazima nti one of the main reasons lwaki ekintu ekyo kikalubye bansonga nti usually abantu aba picking up forms bamalamu amaanyi naye ate I would say nti kale bali yagadde nange picking forms naye ate nze kweyo position ntono nnyo okudetermininga ebintu industry byeyeetaaga. Okay? Nze nina kuba waggulu eno gye batambuliza direction gye batemera empenda za industry yonna. So si sector ya music yokka. Nina kuba eno gye batambuliza arts. Not one of batambuliza music. Kuba mu arts mulimu emizannyo, okukubya ebifaananyi, firimu biki. So boddira obwongo nga buno n'experience n'ontuuza kana akatebe. Ate yo si ango yange, si level yange eyo. Nali yagadde mbere amagezi gange ngateeke wali awanene. Yes. Ogambye bana olusi bajja empapula kukyamuukiriza. I think sigambye kukyamuukiriza ngambe olusi abasinga baba tebajja like teba well whom would you vote for? Ani go wali lonze kwa baba babiri. Waliwo Saha, waliwo Cindy so far. Well, for me I think nze nja kugamba nti bombi tebasaanidde kuba Cindy abaddewo ebintu bigenze wrong. Okay? Kuba talina checks and balances. Okay? Ffe tumwinako obuzibu ng'abayimbi. Atwawudde nnyo ye tiyali badde maama ng'agatta singa yali ayagala okugatta abayimbi singa yali ayagala okubeera omukulembeze omulungi okugatta abakwagala n'abatakola ki kuba oba olina okubakulembera naye ye bw'aba nga tokolagana naye oba temukkiriziganyizza olwo lutalo. Then King Saha muganda wange ekifaananyi kye si kya mukulembeze wa industry. Ekifaananyi kitya kino ekikube oba bulijjo nabeera nga mbagamba nti batandika okwefaako ng'abantu batandika obutakola bintu ng'ebimu. Kati nga nze mba sisobola kuvootinga Saha okubeera president wa Wuma. Saha abeera ku TV ayogera bulungi clearly nti anywa enjaga. Kati waliwo ebintu bye twagala okwessaamu ekitiibwa. Genda otunuulire ku bapresidents ba Womas associations mu mawanga amalala golaye bwe bafaanana bwe beeyisa. So omanyi nze seekweka ate ebyo byenjogedde ge mazima I don't care. So bwe banaabanga be bokka abaliwo then the only option would be Cindy because Cindy bw'awuliriza message eno suubira ajja kuddamu akole ki ayige ategeere or else era ajja kufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo era ave mu ntebe nga tacontributinze. So my message naali badde muwagira but her character to always not understand that a president is a president of the good and the bad, short and tall, abakuwagira n'abatakuwagira. You must give them an ear. So oyinza n'okwekanga ng'abantu ate instead balonze Saha lwekyo because oba tobawa kutu naye nze ndowooza nti tweyongereyo mu maaso. We need more people to pick forms. We need abayimbi abakulu abayinamu experience bapickinge forms ezo okitegedde.
tubereko ne options otherwise tuli ku stalemate eyo. Okay. My last question era bonna is relationship yone Jose Chameleone obudde buno eri highly questioned. Mukolaganye nnyo ate kali musinga abafuusa abalongo awo wawe embiranyi olusi yajjanga mu industry era ne kiboomingsa industry but kimu bibiri kamiri wabeera salute to Bebe Cool kimu bibiri Bebe Cool wali salute Dr. Jose Chameleone mpulidde mbu mwagala nabeera ne battle. Will it be a battle or a friendly match? It will be a battle and a friendly match. Ffe tumaliriza twekyaye naye nga bwe tubeera ku stage tetuyinza butaleeta feeling ya kankwoche onjoche gundi onjocheza nange kankuddize. That is musically. Today I think the country should be very happy to see me and Jose Chameleone sit together. This is a picture we want to show to the rest of our young artists that the togetherness allows us to even shine greater. Today I can guarantee you cannot destroy Jose as long as I exist. So you cannot destroy Bebe as long as he exists. So the bond stops every danger from attacking. Bwe tubeera ab'enjawulo ne tweyawula abamulumba sibalwanyisa abannumba tabalwanyisa. So okulwana tetutegeeza nti okulwana bino ebikondo babiki obutayagala entalo eno neeri naye musically family wise ebizibu we bijja akuba essimu ne twogera nange bwe kiri Danira waba alina ekiganye oba zona aba alina ekiganye n'agamba gundi. So that is what is needed. Mulabe abagagga nga bakwagalana. That at that age you start to work together because you consolidate obugagga amagezi to become even better and that togetherness also guarantees what you have to live forever. Now that you mwenna muli basajja bakiwa your family members mwina any procedures oba any arrangements oba okugattako omukulu munnamwe mwatandika ekintu kino principle tetulina buzibu naye principle twawukana politically. Principle simulinaako buzi principle tankangangako ku stage era ekyo twaki answering. Principle giri yange. Principle is my make. I want him to be successful with his family. You've seen his children come to my house. You've seen my kids with his kids. Swim together. Embera yaffe ekoma eno mu music. Manya mu politics. Otherwise nze sikiriziganya naye politically until when he learns what I think ajandoza kukiyiga nga akuze. Principal bwana yataninga 40 naye era aba akuze. Ande okula si myaka okula bantegeera because mu magezi kale kiri mu kutya Katonda mwe muva akutegeera n'amagezi. Mwe muva amagezi. Naye mu kutya Katonda mwe mujjira kye bayita ekitiibwa. When you want to be respected, you must respect people. I think principally nze principle mwinako obuzibu awo nze tusakolagana na muntu ayisa mu bantu bakulu maaso as in yadde bakuwaga yadde oyinawo olina okujja mpola omuliro bangi bagulaba osana oguleeta naye ng'otaddewo respect kuba akusookawo gwe tosobola kuŋŋamba nti principle oyisaamu abeewuwe waka amaaso. That is Besige's case on opposition. Ne boolumba nabo bayisaamu amaaso gwoliki. So awo nayawukana naye ayina ebintu bingi nnyo bya representing byenjagala era nange MNRM nina ebintu era abantu bangi besikwatagana nabo because of the things besikola ki byesaagala. Corruption saagala. Okusharinga equal opportunity ekyo nkirwanira ne munda. Okay? Naye okuwa abantu ekitiibwa nze emyaka gyonna gye mbaddewo ndabe Mao president wa DP Kiza Besije naye aba bakulu bwe mbasanga mbawe ekitiibwa njogera gye mbogerako sibayisaamu kamwa. Tomorrow I'll be a leader but you never know. Nange nali agadde bano abato baveeyo nga bampaaki respect. Twawukana mu kalulu ne munzikiriza naye respect is so singa byonna bivaamu musically muyinza okuddingana ne tubalaba nga eyo trial. Why not
One of the things we know about Uganda is mu Uganda yensi yokka actually talina ba enemies. Baba Kutijja butijjaawo kati nkyawe Bobby mu enemy ki just mukiriza kubuzaabuza abavubuka n'okubuzaabuza ali ku kasente kakakole naye akakole peacefully aleme kakola nga banga kati mwalaali tuli mu kisiibo gwe abaana abaafa kati obabalirawa abali mu makomero obabalirawa kyokka eno abalala bafuna emisaala bagenda maaso ffenna bwe twalibadde tuba ffenna tusobola okugenda ki mu maaso nze sigaana era njala nnyo omuntu awakanya gavumenti naye nga akozesa facts akozesa kwegamba ebintu ebita endangeringa ate abantu bennyini bazze okurepresentinga twalabako nawe mu kuziika kwa taata Walukaga biga ikusasi abagobebwa ekyo kyekiraga omanye ensigo zino olunaku lumu nayogerako ne ŋŋamba nti Muzeeyi Besigye nali ku NBS nyogerako ne ŋŋamba Muzeeyi Besigye atabula eddagala eri obukyayi naye oluusi obudde buyinza okujja n'alyemirira era obudde bwatuuka n'alikola ki naye ne muto wange abeere very careful obukyayi bwasiga naye akadde ke kayinza okujja yempeke simanyi oba aligimira kubanga yempeke egenda paka n'ewuwa ewaka paka mbaana. Be very careful nti abantu tebanoonya kuba bulungi. Okay? So kuba bulungi si kyangu ffenna tukoze tuzze tupatikana. So genda nnyo mu direction ey'okubayamba okutegeera babadde batya obulungi without hurting them. Okay? So nze kyendowooza nti muto wange ate singawuliriza nnyo bano beyasangayo n'abagattagatta kubanga era obudde bwabwe bukola ki bugenda yajja n'omulala n'abalala bagenda kujja by the way bagenda kujja mu opposition abantu bangi naye naffe mu ruling party tukyasonga tetusuula just kati tusetinga galenzi gato kujja mu kisaawe. Nalabye omukulu akutadde ku bagenda okubeera ku birthday oli number 12 Bebe Cool muhoza at 48 muganda wange omuto okyagunywezezza nze if I were politically ebiri mu ruling government n'ebiri mu opposition banaye kangende n'eriko lwa nsonga ettima eriri mu bantu b'opposition oliraba tebannatuuka bweraba ekyabadde ewa Lukagga era abaganda bange abo nabo ngenda basaba mulekeraawo genda mu bintu ebyo temusosonkereza bali balina obusungu bwabwe mbireke tewali kyonoonyaayo Walukaga muweereze ka message tinga kitalo kimala tode mususa mubeere eno abatwagala bangi ffe tukyalina 70% mu Uganda. Our party is the leading party. So party yaffe ina ebintu bingi byosobola okugenda n'okola nga togenze kusosonkereza bali bo batwala thimu yaabwe ya lumbe bw'osangayo obukofiira vaayo sigala eno ewamu otherwise ze ndowooza bajja kutuuka time bakkakkane tweyanze ebigambo by'omukulu tebidde